Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero nze nammwe abakyala naddala ng'oli ku family planning naye ng'ekyamazima tolina bwagazi, ng'obwagazi bukusumbuwa, yagadde nkubulire ku ddagala lino beera ng'olifumbako obeere ng'olinywako, lijja kuba likuyambakokko, lijja kuba likomyawo obwagazi mu mubiri gwo. Naddala gwe ali ku family, omanyi family eyo mulimu abakyala ebayetera obuzibu obwo ng'ebabuza obwagazi, obwagazi nga bubulira ddala, ate buli w'obula obwagazi obeera ojja kubeera mukalu. N'olwekyo kikulu nnyo okubeera ng'owuliriza ku ddagala lino. Okuggyako kye nnina osooka obbabuulira, kikulu nnyo omwami oyo gw'oli naye n'akimanya nti oli ku famire, kuba waakimanya bw'aba abadde takuwa budde naddala ku nsonga eyo y'okukunoonya, aba alina okukuwa obudde ekyamazima. Omukyala yenna wagenda ku famire naddala ng'ofunye ekizibu ekyo ng'obwagazi bukubula, omwami oyo akuwa obudde, takupapira mu nsonga ezo ez'omubuliri. Kakati nkusaba ofune ebikola by'amatovu biteeke mu seffuliya, ofune n'emirandira gy'ekikindukindu. Emirandira egyo gifune bulungi, girongoose bulungi, osobola ogikoonakoonamuko oba ogisekulasekula, nazo giteeke mu seffuliya mw'otadde ebikola by'amatovu. Teekamu amazzi, beera ng'otokosa. Tokosa, ddagala eryo bwe lijja liteeke wansi, gireke liwole lisigale mu kibugumiriza ekitono. Sengejja, beera ng'onywa ku ddagala eryo mpolampola, lijja kuba likuyambakokko. Olunaku osobola okunywako emirundi 2, nga bwe lwonywa onywayo ekitundu ky'ekikopo ku makya ng'omaze okulya, ekyenkya nywayo ekitundu ky'ekikopo, ne kawungeezi onywayo ekitundu ky'ekikopo. Eddagala eryo lijja kuyambako. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti Kyaiti YouTube channel yaffe, kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.